mukulu Lwasa byazzeemu bannange. Abantu babonyebonye n'omukwano naye ng'omukulu gwe bayita Lwasa abonyebonye ne gye bayita laavu. Wadde sente bagamba nti bakuba sente egonzaawo biki byonna ne mukulu Lwasa ayinza okuba mulaavu omukisa taguyinaamu wadde n'akamu. Byatabuse nno. Omukyala gwe bayita Angel abadde manager wa Tavani Kick. Ne Lwasa buli mukyala amulekawo agamba nti ayina ekizibu oba Lwasa ayina ekizibu. Ensonga zonna zatandikidde Katambi akayise ku mutimbagano nga waliwo omukulu bamuyita Kateregga. Ono nno yali mukozi ku Bukedde TV ng'alina omukyala we gwe bayita Angel. Lwasa kwe kuvaayo n'ategeeza nti oyo ayina amaalo mu luzungu kye bayita urban excitement. Ne ku Lwasa ne Angel ali ayina amaalo. Mukulu Lwasa mufunyeeko wano ku ssimu naye mweraliikirivu nnyo naye aŋŋambye bw'ati sooka owulire. Ate biki byennyonnyola nsabo ebirako nga bw'obiraba byebyo mwalabye nange bye nalabye. Nze omukyala simulinaako ttaba era wanaaba ayagala ajja kuddayo yatereere bw'aba mwenza ayenderaawo awo just Kampala mwemanya olugambo lwokka tolina kyoyinza kukola nekyekalambye ate embeera gy'alimu tagiyinza saagala mumunenye ate gyalimu yakagiyinza kati nganze ina omukyala yenna gwe nnyinza okwagala endowooza nti neekwese ye mukulu Lwasa ye bw'ategeezezza bw'atyo. N'olunaku waliwo akatambi ke yafulumya ng'agamba nti ekigobeza omukyala oyo yayina amaalo kye bayita urban excitement. Omuntu yali wa amaalo kati kumugjayo ssebo tekiwa kya muzannyo. Ebintu byonna yali alaba bipya, sente aziraba bulabi. Yali muzibu nnyo naye afumbye omwaka gumala agende n'afuna omulala si ku ebyo. Omuntu yali wa maalo nnyo buli kimu ng'alaba kipya tolina b'omukontroli. Buli mukyala amulekawo agamba alina ekizibu. Diana Nabatanzi agamba alina ekizibu. Angel agamba alina ekizibu. Oba Lwasa alina ekizibu. Angel yatugamba atya wano? Sammala gajja bwe ntyo najja neesibye. Oli ne wagamba nti akedde ku geeti n'angamba gifulume. Sisuubira nti ayinza okunzijawo. Suubira buvambu n'obufumbo. Ffe tuli ba mukwano wano ewaka. Ojja ne mubuuza nga baakuvumya amaalo n'aseka nange neemanyi naye amaalo bwe bampitaawo amaalo tewali kinzijjako tewakinyongerako nze nina ssente zange kati awo nga sina nakyakuzaako nanga ne banvuma sina gwe ngenda ssaba yadde ekikumi oba omulimu kuba banvuma nnyo ku ssimu yange okwo message nyingi ku media n'okivaako ekyo n'okireka naye nga bo bavuma naye bandibadde bavuma mukulu Lwasa ze Angel banvumira weerere. Lwasa ne Angel era omukyalo ono abadde manager wa club gye bayita Tavani Kick yabuuse ne sente enkalu n'emmotoka gye bayita hali ya kawundo babadde bakatunda emmotoka gye bayita Makex gye bamuwa kwanjula kwe kati yabuuse ne hali ya omukulu ye sente zayagala enkalu emmotoka gimulekedde obadde ana Nabatanzi yabaloze. Angel wuno yali akakasa. Naye Mukama mwebaza okumpa omwami wange Lwasa. Kati tosina kyenkyogerako ate aŋŋamba akyampa. Nze wanamanya nti wakumpa ku mukolo yaŋŋamba obwo butono nnyo. Sinza zibala kuba omwami owange atoola butoozi ate tabaamu na mitwalo 5 mu nsawo gokka abana ssente ziwera. Kati sinza gamba bwe tuba tusobola okusasula yaka wa mitwalo 5 ne tulya lunch essuka mu ezo ssente kati nze zanspendingirako n'okubeera nga twedeetinga samanya nti alina ssente oba tazirina kuba ye musajja eyajja nga tandaga ssente kati sijja kugamba nti nayagala ssente ate ne bwe zandibadde nti nga bwe nzirimu era teri atayagala ssente. Namaaso n'omukulu gwe bayita Lwasa nga bw'asobodde okuba ate nga alambika ensonga ze ategeezezza nti omukyala amuleseewo mu bbanga lya mwaka gumu gokka agambye nti olw'amaalo negwe ensonga asinga okuzitegeera gwasinga okuzitegeera buzibu ky'omukulu Lwasa bw'ayina abonyebonye n'omukwano wadde ssente aziyina n'agamba buli mukyala amulekawo agamba ayina ekizibu oba ekizibu kya Lwasa. Yagenze n'emmotoka yo kawundo ne ssente enkalu
kati omukulu agamba alina okuzisesema mukulu Lwasa. Aya basi Lwasa omuntu yali wa maalo kati kumugjayo ssebo tekiwa kya muzannyo. Ebintu byonna yali alaba bipya, sente aziraba bulabi. Yali muzibu nnyo, naye afumbye omwaka gwogwo gumala agende n'afuna omulala. Si ku ebyo omuntu yali wa maalo nnyo, buli kimu ng'alaba kipya, tolina b'omukontroli. Lwasa ne enjani ayina amaalo. Naye nga mwennyamivu nnyo Lwasa, bwe njogedde naye ku ssimu ebintu naye tabitegeera bulungi. Ate biki binnyonnyola nsabo ebirako nga bw'obiraba byebyo mwalabye nange bye nalabye. Nze omukyala simulinaako ttako era wanaaba ayagala ajja kuddayo atereere. Bw'aba mwenza yenderaawo awo just Kampala mwemanya olugambo lwammwe, tolina kyoyinza kukola nekyekabambye. Ate embeera gy'alimu kagiyingira, saagala mumunenye ate gy'alimu yakagiyigira. Kati nga ina omukyala yenna gwe nnyinza okwagala endowooza nti neekwese. Anoonya mutuufu mukulu Lwasa. Ensonga ze yali meeya eyeesimba ku bwa meeya ab'e Masaka mwafiirwa nnyo nno. Ku nsonga eyo gyogerako ki mukulu meeya ono? Esebo ogamba otya muganda wange? Sekiranga niko okuva mu kitongole byakajjwa. Naye nsaba nikeŋŋamba nti omukulu Lwasa yeetereza alabika alina ekizibu. Mazima agaligo. Weewa omuganda wange beera bulungi. Abani abale kuweereza banike kale beni juko ekinzidde nkabe. Bannaye ebyamangu biggwa mangu. Kasite ekintu okitandikira mu muliro n'embutaala biggwa mangu tekiwangaala. Aya basi abanike sabula bali kuwere ndio Robert Musana bali bakulundwa ne kyemalanso ne kakati Lwasa yennyini bulubiziwo kubanga abaana bawasa kusinjira ku myaka gye si saizi ye kale kati yewe bibalina okukola bamwagalako sente tambule bagende. Hello Sebo abani agamba atya? ebale kuweereza ne kagwandi ne kalangala Sebo Lwasa yaliko ekizibu buli gwafuna yaliwo wamaala omukazi. Abani agamba atya? weerale kuweereza Bosi ono sirimu sente omusajja asasulirawo ekasensero. Omusajja waba alina ekizibu asooka ennyonyi n'ojja bodaboda kwali nnyo bajja mulya nnyo. Sebo agamba atya? Ensonga ziizo. Ono omusayi gw'anaava oyo Lwasa alina ekizibu naawe atuggyeko amaalo. Ate ng'omukazi yamugobye alina amaalo? Ayo alina amaalo atuggyeko akajanja twakoowa. Ayaya Sebo agamba atya? agamba atya naye tewali ono boyimirina ekiyumba naye kati Lwasa kyekizibu kyenyi kubanga kayinza kudatavu kati omukazi muteeka butaala naawe kyekizibu kyennyini naawe ewale kuweereza kale enjo twamufunako n'atugamba bo bikyali si byebyo abasiina kyabagamba kuba nakyo kisoboka naye balinde ebyo tulyawukana era balimanya naye nga tetunaba kwawukana era gye tuli kyali babiri naye nga sijja kugamba nti ate ekyo kisobola obbaawo wekiri mbulamu era nange mbiraba ku TV zammwe naye nga si bituufu naye kati siyinza kubeera nti mubeereko buli saa biri byali byaki. Sebo
agamba atya nedda edi lwaggwe naye ng'oyo omukazi yekataala ate tayinza kutwala ate olinawo n'atobere n'ono ono edi lwaggwe sebo abani agamba atya wewala okuweereza bosi ono Alex Kikonde Kamagogola Lwasa naye alimbamu afuna abaana abatali sainze ono Alex Kikonde Kamagogola kwetuli yalokoka n'okulokoka nno abani se ogamba otya stede kasimenti olikiriya omukasa fuluje emirambo abagagga bebatwe babeera si bonna awo ayo badde otya si bonna